Omulabirizi ow'okuno Luweero Bp Kisekka atuuziddwa olunaku olwaleero. Omukolo gukoleddwa Ssaabalabirizi ow'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo ng'ayambibwako bannaddiini abalala. Akano Ssaabalabirizi agenda omukwanga omugo gw'obulabirizi buno atole obuyinza. Ssaabalabirizi Kazimba oluvannyuma omutuuzizza wakati mu mizira nga bagoberera obulombolombo bw'ekkanisa nga we bulambikiddwa. Oluvannyuma yanjudde ab'enju ye okuli mukyala we Bp Kisekka n'abaana eri ekkanisa. Mu kwogera kwe Bishop Kisekka yeebazizza ababadde mu nteekateeka ez'okumutuuza olwaleero. Alambuludde ku bintu by'agenda okuteekako essira omuli ebyobulamu, okukuuma obutonde bw'ensi, okutumbula ebyenjigiriza n'ebirala. Tujja kukulembera mu kaweefube ow'okumanyisa abantu baffe okukuuma n'okulabirira obutonde bw'ensi nga tubasomesa. Tujja kwongera amaanyi mu malwaliro g'obulabirizi. Tusuubira okutandikawo ettendekero ly'abasawo ery'obulabirizi. Akinogaanyizza nga bw'agenda okukolagana n'ab'enzikiriza endala okulaba nga batuusa enjiri eri bannansi. Katonda by'atulaga okukola mu buweereza bwaffe bye bino. Ekisooka okubuulira enjiri. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.